njagala kwogera ku mukwano. Ebiseera ebisinga tugenda ne tubeera n'abantu abatwetaaga oba ngambe ne tukiconfusinga okuba nti tuli mu laavu. Laavu kye kintu ekinene nnyo era ekizibu okutegeera kubanga buli muntu akitegeera bubwe. Nze bwe ntegeera omukwano gwe si bw'ogutegeera ate oli si bwagutegeera. Naye given that nkola research ku bintu by'omukwano, nsomye ebintu bingi ku mukwano, ntegedde ebintu bingi ku mukwano, given the years gye mbadde mu field y'omukwano y'okusoma ku laavu, I think ndi mu kifo ekituufu eky'okwogera ku nsonga eno. Ekisookera ddala, abantu abasinga obeera n'omuntu ng'omuntu oyo akwetaaga. Si nti akwagala, njagala mutegere ebintu bino, akwetaaga. Omuleetera okuwulira obulungi, ogenda kuŋŋamba ekyo kibeera kitya nga si mukwano, nja kubuulira. Omuleetera okuwulira obulungi, omuleetera okubeera nga abyayagala obimukolera, kugamba ng'akwetaaga, era ng'asobola n'okuyimira ku magulu n'agamba I need you, naye ng'ate takwagala. Oba okitegera? He needs you. Or she needs you, but she doesn't love you. She needs you because you provide. She needs you because you are there for her. She needs you because you give her emotional stability. She needs you because you give her the security she wants, but she does not love you. Chovolaba Katonda bw'akeera ku makya n'akuteeka ku minzaani. Ebintu bino by'obadde omuntu ono ne bigenda ng'osigaddewo gwe wekka nti yenzaaliwo, kizibu okubeera nga relationship eyo survivinga. Atandika okulaba nti oli worthless, atandika okuba nti tolina mugaso, because yali takwagala, yali akwetaaga. Nga kubanga olina by'omuwa, ebyo ebimuleetera okwetaaga. Omuwa attention gy'ayagala, okitegeera. Nti njagala attention, ogimuwa. Attention eyo bw'olekerawo okugimuwa, obuzibu obuviira. Omukwano guli arbitrary, ky'oba olaba nti oweesanga nti abantu ababi oba abantu abatuyisa obubi, ate betusinga okukola ebirungi oba okukolera ebirungi. Mu Luzungu nandigambye nti the worst people get the best of us and the best people get the worst of us. It's just vice versa. It is psychology. Njagala otuule owulirize. Bw'oba onoonya omukwano ng'onoonya laavu, ekizibu kye tulina nti tubuubuuka, twaka, tubeera ng'abalina ekitusindiikiriza nti kantu kati ninyo omuntu kakkolera n'oyaka. N'olaba nti anjagala nnyo olw'okuba nga alina kaakuwadde, olw'okuba nga alina kakkoledde. Ne weerabira nti asobola okuba abikkolera kubanga bimubenefitinga nga ye. Asobola okuba abikkolera kubanga alina kyakifunamu. Kanjogera ku kye tuyita rebound relationships. Rebound kwe okubeera nti omuntu yakava mu relationship nga tannaba kukyawa, yadde gy'avudde baamukyaye bukyayi si ye yakyaye, n'abuukira relationship endala. Okugezaako okwewunya omutima gwe oba okwejjanjaba omutima gwe, agenda kuwa obudde, buli ssaawa agenda kuba kkubira, buli ssaawa agenda kuba ayogera naawe, ogenda confusing attention eyo gy'akuwa ku lwa laavu. Ali kukozesa kuwona, ayagala kufiiringa void eri mu mutima gwe, kiri ekirimu kiri eri ekituli kye bamulese mu kijjule, tayagala kulobooza ku muntu gw'ayagala, ky'ova olaba abeera akukubira essimu buli ssaawa. Mbagambye mbawabu example, kati gwe ng'oconfusing attention eyo ku laavu. Ky'ova olaba tuwunzika nga relationships zifeiringa, tuwunzika nga tulumwa. Tuwunzika nga tulumwa. Oli nagamba senga how can I get over broken heart, senga mpulira nfa, senga bamenya omutima. Gwe weemenya omutima. You loved too early and it was too soon. Omukwano ng'omuntu omwagala, waliwo ebintu ebibeerawo n'omanya nti kino gundi nga nvuga supiidi n'olinnya mukko. Ate woba oyagala omuntu tomwagala 10 kiramba, omuntu omwagala 5 ne gasigala nga gago. Omuntu omwagala 5 ne gasigala nga gago. Omwagala 7 ne gasigala nga gago. Omuntu omwagala 82 ne gasigala nga gago. In case of anything, togenda kubanga olumwa nnyo. Abantu abasinga abali mu laavu eyaddala bwe bakera ku makya ne bamukyawa, talumwa nnyo munnange. Alumwa kubanga omuntu gw'ayagala baamuleseewo. Naye tasobola kulumwa nnyo to the extent of okubeera ng'abadde obsessed n'omuntu nti you cannot live without them. That is called obsession. It is not love. It is not even healthy at all. Tesisobola kubeerawo, I cannot go on living abala n'obulamu ne babwejjako. Naye tanaava mu nsi. Naye nga weebuuze lwaki oba wetta. Bw'oba omuntu wali omwagala nga naye akwagala, like olowooza kiri wate okuggyawo obulamu bwo kubanga omuntu oyo yakukyaye.
Number 2, osobola okubeera n'omuntu ng'ali giving, too giving. Kati kampena ku kya giving, nze ndi muntu nti woba onsanze nga ndi mu muudu, nsobola okunyumya naawe regardless of your sex, oli mukazi oli musajja. Naye nakifunamukko obuzibu. Era kati bwe ndaba omuntu nga nnyumya nnyo naye ne ndaba ng'ayagala kuleeta kajanja, nga nteekawo layini, nkubirawo boundaries. Nga twakatandika okwogera. Era bwe ndaba nti tosobola followinga ompitayita sweetheart nga tobimpita n'obigezaako n'obiremezaamu nga nkublockinga. Because sometimes omuntu bw'omuwa akadde, kubanga bw'akubira n'okwata, bw'akubuulira ebizibu bye n'owuliriza, bw'akukaabira n'omuwaayo ebiri, sometimes akitwala nti omwagala love. Nsobola okuba nga nkwagala ng'omuntu nti I'm okay with you, I don't even love you. It's not like bomba sekubidde nti nina kyempulira nti lwaki leero gundi tankubidde. No, but I'm just a good person generally. N'okitwala nti nkwagala. Nakifunamukko obuzibu. Nina omusajja gwe nanyumyanga naye. Omusajja yaŋŋamba nti mwagala. Kuba nalinga muyita nga omuntu anagamba mukwano. Wasuza otya mukwano? Naawe n'omudamu nasuze bulungi munnange, nasuze bulungi mukwano. Era nze kati n'ebigambo byange byenkozesa ne opposite gender mbyegendereza. Mukulu gundi oli otya? Saagala kuteekawo bigambo dear, my dear. Wakiri mpandiika dear instead of my dear. Kubanga nze sikitegeera. Govanga ku muntu okugamba nti wamugamba omwagala namubuuza nakugamba ko nti nkwagala. Dekagwe. So I had an experience with that. Sometimes you just find omuntu nga ali too giving, nga mulungi, nga bw'atyo bw'ali. Nga waba ayina omuntu mu bulamu bwe. Teetaaga kubanga akwagala love y'oku mutima. Ajja beera giving. Then you confuse that for real love. N'ogamba akwagala ku mutima. Singa abadde tanjagala, singa tankolera bino. Singa abadde tanjagala, gwe ani agambye nti buli kye bakolera kiba kigasa ggwe wekka. Nze okukwata akasente n'enkawo omuntu ali mu bwetaavu. Oba bw'ojja wange n'onkabira ebizibu n'enkuwaayo ebiri n'enkuwaayo omutwalo. Sekuwadde ggwe wekka, nange neewadde. Nze nkimanyi nti bwe mpa ne Katonda ensawo yange ajja ggiwa. Bwe mpa ne Katonda ajja kungaziyiza wenjija. Bwe mpa okitegeera nti I'm not even doing it for you. I'm doing it for me. Kati bwe wa confusing these things. Mulekerawo confusing ebintu abantu bye bakolera for love. Bona abitegeera. Woba oyagala okutegeera omukwano omutuufu kye ki? Beerawo ng'omuntu oyo tolina ky'omuwa olabe. Agenda sigala nga akulaba nga bw'abadde akulaba ng'olina by'oleeta. Bw'aba nga asigadde akulaba nga bw'akulaba ng'olina by'oleeta nga tolina ky'oleeta, awo manyi ogwo gwe mukwano. Naye bw'aba nga akyusa ttooni, olaba mulina n'abantu nga oba tomuwadde tosobola mukubira ssimu kwogera naye. Ng'omukwano ogula mugule, naye ng'ate olaga nti oli naye era omwagala nnyo. Mubeere bulungi, Omukama abanjagalire, abankuumire, temujjanga okwo. Nensigala nga zasenga 5256. Mweraba. Yeah.